Bob Wine. Finally kitwabagamba Bob Wine oba Katonda kiki mugo gwatukuba gana mazima obo ogagala oba togagala oba onyiiga oba okola ki buli movement yonna gyokola otabaze eri ekibiina kya NUP ne Bob Wine waakyo final oba omukolera buli movement yonna buli kyokola kyonna otarowooleza otatudde wansi n'okola mu indoors buli kimu oba bye baagala oba mukoledde batya Bob Wine oba okikiriza oba okigaani mugezi nnyo mu kucanga yatucanze nikigwa basidde gye baakola oba gye baamukolera nabagamba naluli abaali ku birthday tibaali na baana b'e Kampala naye asoma speech ku birthday tibaali tiyali wa Kampala yaveeyo Soroti wawa okugenda kugamba kati naawe muli majje gaddala yabatega akanyeebwa n'okalya kali kamasu buli kyakola mwegendereza alowooza ate n'abala batalowooza owulira olede Besigye yabadde mukomera era nakatali mukomera jeno wafu mulungi bwe twagala ate n'okola ensobi ate ne bana bamawulire muyina bye mutalina kubuuza abasajja oluusi baba bakooye yali ku radio 4 nagamba oyo Besigye yali asobola n'okugibwa mu bulamu bw'ensenese that was a total mistake kubanga ensi gye mwogereramu abantu balowooza analyzing ate jeno wange maama yatuse n'agamba abaana banvumye n'enzikiriza n'okaatiriza ono Bob Wine kyayogera n'agamba ffe kyasinze kutujjako waya okugamba kati muli ejje lyennyini kati gwe waraba ki because kasita otuuse ewaka nosanga abaana bange bazanya wano ne bazanya beekuba embaga n'otuuka wano nogaa kati muli bafumbo baddala kati jeno waffe n'okonfaminga nogaa kati ekyatunyiza okugaa kati muli gyennyini ate basikawutu kyogamba gye nedda aba patriot kiri nani bano aba be bapasinga wano Enkumba University by President Museveni kati gye bayine namba nedda nova kwoyo ne wanange
Bobi Wine oyina muzimu ki ogutuuka mu bantu nigubatabula. Mwenda semujunganda kunyiziza kyeyali ayagala kunyiza oyogere bitakwatagana n'obyonoona. Ekisembyeyo ate bakikola bakigenderedde. Nimulumbe kitebe kya totally golowooza basiru golowooza basiru kimu bakiteekaawo. Kankubuulire Bobi Wine ne Nuupu ife NRM Nuupu etuli ebigere 10. Headquarters za NRM zikola ki? Tiwali. Namyaro Kyambogo akola ki? Tiwali. Kudamu bende kumasa sente? Tiwali. Kati Besigye bwe bamaze kuvandalizinga oba kuvandalize okumenya ekitebe kya Nuupu wali baje buli kimu nava ate n'atukola bubi nava mu hunger strike. That was a bad move. Yandisigadde ngena kezi nga 2 kubanga jukira Winikiza byanyima Lukwago bajja ku kitebe ngo baje kusabira Besigye nibatasabira ku Katonga. Bwe bamaze kukola bye bakoze ku kitebe kya Nuupu byonna ate Besigye n'agamba ngo hunger strike ngivuddemu. Lwaki? Ebibalo byonna muddeyo ku calculator ku drawing board. Bino akasajja katomezeza Uganda yonna. Ate chairman Nyanzi n'alabika mangu. Kati Jeno Flex Courage yali ku radio ate biri ku live ukitege nagamba Nyanzi agenda kukwatibwa ate noyogera ne Dini sava kusimu noga Nyanzi tumaze mukwata ate mumutadde singa kugura ko musango. Move yonna ku moving abantu bagende ku Besigye kibadde kigenda kutuukirira naye mwabyonoonye luvannyuma kubanga mwabidusiza speed. Kavule headquarters za Nuupu bandisoose kulindamu ate nekyokubi bandizanyibwa politically batya n'obasanga obona